ekibwankulata. Yes, okay. Twananiza kugoba TV 256. Tulese ekibwankulata. Hey, kyamugasa nnyo eri mu bulamu bwo. Oyina kabootongo, oyina alusaazi, gwe omukazi oyagala kufunza nabunyayo, tuula kalira, sharinga video eno, commentinga, girabe gweyo kuba ekibwankulata kyamugaso nnyo mu bulamu bw'omuntu. Tutandikira ludda, tutandikidde kabootongo. Oyina kabootongo wa ku lususu oba wa munda. Gwalina kabootongo ku lususu ogenda kunkolera ki? Oyina kufuna ekibwankulata ekyo okikwate okisekule bulungi nnyo. Oyina kikwata okikaze, ogenda kyanika omusana omulundi gumu, osigadde kiteeke mu nnyumba kikaze. Omala okikaza ogenda kufuna nga tablespoon emu ogiteeke mu mazzi agookya ag'ekikopo kimu onywenga. Gwalina kabootongo w'omunda oba okoze ki? Oba omaze omugoba. Ate gwalina kabootongo ku lususu ogenda kunongenga ekibwankulata ekyo ebikola nga biwerako okifumbe ng'afumba ekyogero ky'omwana. Amazzi ago ogenda ganaabanga nga gabuguma oba galimu akasu akabuguma, gwe naawe ogenda kuba okoze ki? Kabootongo ku lususu omugobye. Ayagala okufunza nabunyaayo. Olaba engeri gyenkunyakunyiza akantu ako oba ekikolo ekyo ekibwankulata. Ogenda kikwata okikunye nga bw'okiraba nkikunye, kitandike okukaaba amazzi. Onfunire akawero nga katukula bulungi nnyo. Ozinga buzingize ekibwankulata ngomuze okigira ki? Okikunyakunya. Okisonseke mu nabunyaayo n'ako akawero. N'ogenda kikola nga ogenda kukola ki? Kwebaka. Zendi kumakya okole ki? Okiggyeko. Era kyongeramu n'obwagazi wamu n'amazzi mu nabunyaayo. Gwali ogenda okwongezamu obwagazi n'obuwoomi. Ogenda kikwata okifumbe obeere nga okinywanga bunywi. Kitegeera ogenda kuba nga okinywanga bunywi. Amazzi ago olina okuganywa nga gakyabugumirira. Kitegedde nkugambye ogenda kikwata okifumbe. Omala okifumba kitokute bulungi nnyo, amazzi ogagye ku kyoto gasooke gawolewolemuko obeere nga oganywa nga galimu ekibugumirize. Tweyongedde n'omugaso omulala, gwe alina sukaali ogenda kufuna ekibwankulata ekyo okikwate okisekule okikaze. Eyo ensaano gy'oba okazizza ogenda kufuna nga tablespoon emu ogiteeke mu mazzi agookya onywenga ku makya n'olweggulo. Naye eddagala eryo ogenda kuba nga olinywa ng'omaze okulya. Kitegeera eddagala linywenga omaze okulya. Nkugambye funa tablespoon emu ng'okazuza ekibwankulata ekyo ng'ozuzeemu powder oteeke ku mazzi agookya onywenga ekikopo kimu ku makya n'olweggulo. Oyo sukaali ogenda kuba omaze omuggiza ku kinomo oba obunywa ng'okiddiŋŋana. Tweyongeddeyo ku mugaso omulala. Omugaso omulala oyina infection. Tula naawe kalira ogenda kukola otya? Ogenda kukwata ekibwankulata ekyo okifumbe onywe okinywenga. Kitegeera. Naye kirala ogenda kikwata okifumbe okiyituzenga oba okugamba okweteza okitegeera. Ogenda kiteeka nga mu bbaafu oba olina infection gwe omukazi okisitameko okumala eddakiika nga 10. Ezo infection obukyafu byonna ogenda kuba okoze ki? Ng'obigobye mu nabunyaayo. N'ekirala eddagala lino mulikozesenga babiri, gw'omukyala ne bbaawo. Kitegeera omusajja agenda kukola ati oba alina infection agenda kunywanga obasiganga ne kuzubula ye. N'ekirala omusajja ng'oli luyongoyongo kapinisiko kali awo kaluyongoyongo kalebera ogenda kukola otya? Ogenda kufuna ekyo ekibwankulata ofune n'omusa obikwata obigyenga mu powder. Omala ofuna mu powder onywenga. Okitegeera. Abakazi balekeranga okugayanga obeere nga strong obeere omusajja eyeeyagaza. Okitegeera nga mugenda mukazannyo omukyala wo omukuba n'omutuusiza ddala eri kuki? Ku ntikko. Tweyongeddeyo ku mugaso omulala. Abakyala bannabukalu omusajja wo ayagala amazzi agamansuka, funa ekibwankulata ofune olutungotungo ofumbenga onywenga. Naye munnaye kigamba tokozesa eddagala lino nga mukyala otayagala amazzi, tayagala nnyo mazzi gali awo kuba ogenda kuba nga otobyanga obuliri. Tugambye okufuna ki? Olutonto n'olutungotungo wamu n'ekibwankulata okole mu powder onywenga. Gwe naawe agitika mu mazzi ogenda kuba okoze ki?
ogenda kuba omaze okikuba. Tuyongedde ku mugaso omulala. Omugaso omulala gw'ekibwankulata, gwe omukyala tova mu nsonga, funa mufugankande wamu n'ekibwankulata, obikwate obuyenge onywenga, oba oyagala bikole mu pawuda, obeerenga olemenga kubanga ogenda buli kadde mu ttale okunoonyanga. Kugambye funa mufugankande n'ekibwankulata, funamu pawuda mukaze tablespoon emu, otegenga ku mazzi agookya. Gomba TV tubaagala nnyo. Alina ekibuuzo WhatsApp nnamba eyo, tusinkane mu video.